Ochalaba okwanjula n'embaga. Go to the new channel for Denise. Olabise bulungi nnyo. Tukwagala nnyo era tukwaniriza nnyo mu famire yaffe ey'ababiito abalangira n'abambejja nkwano. Raymond akwagala nnyo era akutumidde nnyo. Agambye nkugambe nti oli lubirizi bre kyalowooza naawe kyobuwooza era n'atuma n'obubaka buno. Kino ekimuli okiraba mulimu ebintu bingi, mulimu ka chocolate bw'okalya mpola kawulira obuwoomi manya nti omukwano gwange gwakuwoma bwe butyo lubeerera. Ebyo njagala kuyitaputingiremu ebigambo bwe biti. Denise, don't ever neglect integrity. Sweet ewaka. Wow. Kala kibikuliddwa seke nnyo. Mulimu ebintu bingi. Mumba wawe butambule ku principles naye kisingira ddala honesty. Nimba omwami wo oba omulimbira ajja kujja mu buzibwe.
Mukwano gwange tulaba ku Delta TV tukole tuli wano n'omugole tukubire kajambo omugole yaliwa yono banange congratulations mugole. Thank you dear. You look so beautiful. Thank you. Extremely beautiful. Thank you. Wasose no fuluma mugomese yasose ningamba ono mwana storage ate neno nacho kirungi. Thank you. Olina kulutambula olutya sofa. Olunaku lutambudde bulungi sofa. Tebaza mukama. Yes. Kye kisinze okusanyusa ku mukolo gwo? Baby wange okujja. Omuyita linnya lya baby? Yes. Baby soko omwebazeeko. Raymond. Thank you very much. Olw'okujja mu bazadde bange. Webale butanswaza n'okumpesa ekitiibwa. Amina. Kakati omwami Raymond wamujja wa nnyabo? Musinkana wa? Namusisinkana nali nkyali mu medical school. Okay. He's an engineer and I'm a doctor. Banange gana makanga. Gana makaga manyi. Yes. Engineer ne doctor. Yes. So nali nkyali mu third year campus yali yakatandika okukola. So that's when we met. Ku campus mu kubo luddawa. Twasanga omukubo. Yes. Banga kinga muli mwenna nnyabo. It's now 4 years. 4 years. Yes. Biki byomuyizeeko? Ekisooka abadde mugumiikiriza nnyo. Yasooka nannida nesooka nemaliriza emisomo gyange. Omanye emisomo si myangu egyo egya medicine egy'abasawo naye yagumiikiriza paka kati nga mmaliriza n'asalawo ajje mu butongole. Yes, nabikola mu butuufu bwabyo. Ogenda tandika ddi obeera naye? After the wedding. After the wedding. Yes. Are you eager? I am eager. Kiki kyosinga okwesunga mu bufumbo? Just being with him for the rest of our lives. I know. Yes. Waking up next to him. Exactly. Kayimba kikogedde omuweereza leero? Nina bungi. But I like Malaika by Winnie Nwaji. Osobola kayimbamu? Kalayini akasinga okunyumira. Ndaba kuki Malaika. Guno omukwano gunja kyanga hotikawa. Siti my doctor. Tutekewo engineer. Siti my engineer. Kale nyabo biki ebikuwanguza abasawo baba strict baba tebemanyiiza tebalina budde bakwambwe kiki ekikuwanguza? Kusookedera mukama. It has been good from day one. Okuva ina musisinkana mukama abadde mulungi eri obulamu bwaffe in our journey. Ekyokubiri nebaza abazadde bange mami ne daddy olw'okunkuza obulungi na buli omu abedde because of the busy schedule gye mbadde nayo
bantu bangi bankwatiddeko okunyamba so that the function is successful. And it is. Thank you from the bottom of my heart. Mwebale. So kagoyimirire. Akayimba kaffe ko badde oyimba tukaddemu 1 2 3 ndaba ku Malaika. Guno mukana gunja changa hotikawa. Ositi my engineer. Kale nyawo nayo kyebaleko. Lwaki balonze gwe? Tuvudde wala nnyo. Entalo. Yeah. So ono mukwano gwange nnyo ddala. Ate muwala mulungi, ayina empisa. So I'm very happy for her. Kale dear, enjoy your day. Kale, thank you very much. Kale mukwana. Okay dear. Tovaawo nkwagala nnyo zaba Sharitas by the world be banyambaza era nga tugamba tugenda kubeera ne graduation yaffe esookedde ddala ku 1st January eyasomerako ewaffe jangu registering nawo graduating naffe. Nkwagala nnyo katigere tunonye omugolo mwami tovaawo. Mukama talyanguzi Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda no banaye Mukama mulungi nnyo. Tukone mukadasi nga tuyimba kakayimba Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda tuchuke banaye tukirire. Bannange mami amazina nga gategera yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Talyanguzi. Mwebaza nnyo mami olwa byonna byankoledde. Singa si mami singa siri wano olunaku olwaleero. Mwebaza nnyo sina na bigambo byensobola kumugamba. Naye mami, thank you so much. Saaza dokita otuweesezza ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala ne engineer byonna byakoze. Mukama abatuweera omukisa. Dokita katukulekoddeyo tufune ate mami bannange mukikubye bannange Mukama yatusobozesezza. Fenga fere tusobola. Olunaku lutambudde lutya? Olunaku terutambudde bubi okujjako akakuba nti kamukisa. Temba. Katusabe kaleeta abalongo. Akaana. Mukama wa buyinza. Tweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna. Nze Namukasa Justin Miro Mukiibi. Ndi mukyala musomesa ng'omusomesa omutendeke. Nze nkulira Gayaza Road Senior Secondary School. Erimu ku masomero agasinga okusomesa mu Uganda yonna. Gali professional gateekamu abaana okusoma obulungi n'empisa. Era nze bampita maama kusoma era nkubiriza ne bazadde bannange bonna naddala abaana abawala abaana baffe abawala. Tubasabire tubakubirize basome. Era katuddeyo eri omanye ekiri eri yimuka tugende n'essanyu kyekyo koona. Tugenda kulaba mugole ate mu kadakiika kano ng'addayo omulundi gwe ogwokubiri ekiri eri enduulu okunyuma essanyu essente. Programu Okwanjula n'Embaga ku Delta TV tovaawo nkwagala. Okyalaba Okwanjula n'Embaga.